Tuli ku Ugandan lifestyle mwebale nnyo okubanga mutugoberera mikono gyaffe gye musinzira muli mutya buli omu wosinzira okubanga otufollowinga mwebale nnyo okubanga mutusaako ebirowoozo n'okubanga mutugoberera nze Waso Emmanuel agamba ki Uncle Lukwago ku M&S Property Consultants omutunzi w'amataka Kawanda oli otya ate nga Biv Organic Jesco Beauty Center level 3 gende bakujjanjabe festive season tena kubeera mulwadde 0709968552 yesimu kuba okuba oyambibwe mu nsonga za internship TV video production ojja kuba oyambibwa. Okay, mzee Waso Emmanuel nga bulijjo okuweereza n'okugana lifestyle kwe tusinzira nyongera babuuzaako buli omu woli webali nnyo okubanga otugoberera. Yes, mikono gyaffe batandise ebibuuzo mwebali nnyo okubanga mubikola ebya senior 4 kantumireko sister wange omuto nawajje Cynthia ku Kinawa High School. Kakati Rema Namakula is the talk of the day. Buli omu gobadde yogerako ku malidala ekiseera ono nno gwolaba of recent yakamala okukyaza omusajja omupya amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunyama kagabwe wali agagambibwa okw'amaka gaabwe enaggulu mu bazadde be. Dr. Hamza yakyalira ssenga wa Rema n'abazadde abakolanga abazadde mu bufunze abwegutobe guli Rema ono. Somebody would love to know who is Rema really. Rema yani mbulamu we abasinga mwagadde mulabye batwandage tukubeko katochi katono nnyo mu byafayo lwa Rema ne gyasinzira bajazalibwa. Rema Namakula amanyaga matuufu ye Rema Namakula azalibwa 1990 mugumu nga azalibwa 1990 April ng'ennaku z'omwezi 24 kitegeze bera birthday ye buli lunaku z'omwezi 24 April kyenda mugumu okutuuka olwaliro giba emyaka emeka oyinza ogattamu gibanga 28 ku 29 gy'aba alina roughly. So Rema yoyo yazalibwa wali Lubaga Hospital nga azalibwa omugenzi Hamida Nabosa maama we yafa ne taata wo omugenzi Mukibi Semakula watyo. Rema ono yasomako era asomera ddala yatandikira ku Kitante Primary School ale stage yagisomera Kitante mugimanya eryawo mabega wa museum n'avaawo n'agenda ku St. Bali ku Dembe Senior Secondary School eno gye yatandikira n'ensonga z'okuyimba yalabikira mu nnyimba nnyingi ez'enjawulo eza St. Bali ku Dembe ze baakolanga muwazirabanga videos ze ziyabeerangamu. Bwe yavaawo n'ajoininga Kyambogo University bw'atyo n'abanga agenda maaso n'emisomo gye. Rema Namakula ono yatandika ebintu by'okuyimba bino mu vaak ya senior 6 ng'amaze okusoma senior 6 St. Bali ku Dembe n'atandika okuyimba mpolampola karaoke mabaala matonotono ekyavaamu n'akwatibwako agambibwa okuba menta we oba senga yafuuka senga we mbulamu bwensi amanyiddwa nga Halima Namakula omukyalo. Halima Namakula omukyala muyimbi y'omu ku ba legends betuna music industry ababadde bayimba for long time ago. Yakwata ku Rema ono n'ageza kubanga amuzimba mpolampola okubanga amutuusa ku ekyo kimumanyisa zino kyemulabako. From there Rema yajoininga Bebe Cool team oba gitegagamel nga featuringa mu backstage oba mu band eyo ng'ayimba mpolampola ng'ayambako Bebe Cool mu kuyimba. Oluvannyuma n'akwatibwako ne bafulumya oluyimba lwe bayita Season Siko ye yayimba ne Bebe Cool mu lujjukiro limu lwatunda ne lumuleeta mu Limelights ne mutandika omumanya omuwala oyo omuto. But after some time nga 2013 awo Rema Namakula yali ku TV nga ne Bebe takimanyi nti ali ku TV. Omukyalo n'ogwolaba n'alangirira nti agenda kukola launch ye concert y'oluyimba olulwe solo concert. Bebe Cool yakisanyukira ekintu kino bw'atyo n'amugala n'abakutuuka ate nga olangirira ta concert nga nange bosi wosi kimanyiko nti concert ejja n'amufubutula. Bw'amufubutula Rema yatandika solo career ye n'afulumya oluyimba oli wange olwayimbibwa Nisenre oyo Nisenre writer. Nisenre ono mu bavubuka basinze okuwandiika ennyimba mu Uganda ye awandiise ennyimba mpitirivu nnyo kazibereza Bebe kazibereza z'abayimbi abakyala bangi aziwandiise za Rema esinga badde aziteekamu omukono. Bw'atyo ne bafulumya oluyimba oli wange oluyimba lwafuluma oluyimba lwamutunda nnyo ensi neyongera okubanga emumanya. Ono yakwatibwako omwami gwe bayita Solomon Kayemba afaayo Saalongo mumumanyi oyo guy agent wa mupiira ate nga manager we for all along yabadde manager wa Rema paka kati ndowooza okujjako bagenza ngira mbifumbuka naye nga yabadde amuddukanya ndowooza mu management yabadde nga munene ne nono guy bamuyita ni Chris Evans naye abaddemu nga bakitambuza. Bw'atyo okuva lya kuba oluyimba oli wange teyadda amabega n'afulumya ennyimba mpitirivu nnyo okuva ku olwo ennyimba ngazi ku Kaliba
ennyimba nnyingi mukyuzi pitirivu yaziyimba n'afuuka wakabi n'afuuka star on board. Ono golaba 2016 yasobola okubanga afuna chance n'abeera invited mu Coke Studio enetegekebwa Kenya. Coke Studio nabagamba project ya Music wa Africa egatta abayimbi ba Africa ab'enjawulo. Teyina nnyo makulu gali awo katiisa naye bagenda ne banoonya abayimbi okuva mu nsi ez'enjawulo ne mu fusing up mu Coke Studio ne mmanyagana nodiro limba bayimbo banolimbako ne mulwa munno. By then abantu nga Jasmine, abantu nga Two-Face Dibia banji basobola okubeera nga babeera era nga yabamiitingako mu 2016 bwatyo. Ono teyakomawo bavera kwanga natugenzeemu live ye official okumanya talina omusajja twasooka okumanya Eddie Kenzo omusuuza nga yakiike uwe era n'amuwasa mu byakawunduka ku bidinisa nga babeera waka bonna wadde Kenzo claiming anti yamuwowa naye waliwo kafaani Kenjo balaga nti yamuwowa ng'azaala yali amaze okuzaala ono omwana gwe balina Amal kati nga bagenda okukola nika tinaamuwowa naye tekibadde official era Kenzo akyogedde jo juzi wano overa okwanga Rema bamutwala. So ono abadde ne Kenzo for all along ne bafuuka couple emu kuzinga okuba nga zaagalwa abavubuka abakadde na buli muntu wa buli kika nga abaagala nnyo olw'embeera zaabwe olw'okubeera nti bonna ba superstar olw'okuba nti bonna baagalwa. Bano bazaalayo omwana omu bamuzaalira wali Bugoloobi mu Paragon Hospital Bugoloobi awo we bazaalira omwana ono Baby Amal ye mwana omu abagatta wakati we ne Kenzo era family nebeera ng'erina abaana babiri omuli first born wa Kenzo gwe yali azaala Maya nga Rema yamulabirira. Lero ne bakola obufumbo for almost 5 years nga we bali batambuza obulamu mpaka lwe bitandise okwawukana okucankana mpola galiwo gagali nti mwabimanya nti almost for 2 years bano bola bali baawukanye okumala endala emyaka 2. So bwe gutyo bwe guli akalolezimu ku nnyimba enso zikusomeramuko mwe muli ennyimba ng'oli wange Lean on Me, Deep in Love, Atuuse, Tonight, mukyuzi Fire, Banyabo nyingi tetusazimalayo naye zeezo. Omukyalo ono abadde successful nnyo music industry tagenze nnyo international naye wano ku ground teri amukuba because ayimba ku buli mukolo atafunye awards mpitirivu nnyo. Awangudde awards nnyingi okuva mu zibayita High People Award. Ayinamu omuyimbi wa High People Chats asinze omuyimbi asinze okuleeta omuliro mu kuyimba yafuna award y'omuyimbi akyasinze oluyimba lwa R&B oli wange n'afuna award ya High People 2014 omuyimbi omukyala w'omwaka akyasinze n'awangula omuyimbi omukyala wa dancehall akyasinze oluyimba lw'omukyala wa R&B olukyasinze man yazifuna nga bw'okiwulira ddala. So bwe gutyo bwe guli yoyo omukyala briefly Rema Namakula abamba mwefaananyiza ku mukyala gwe bayita Jackie Apia twaba comparingirako omukyala alina budimpozi bungi, she's friendly to people, yimba alakuba yakubya abantu ekimooni bwatyo n'asenguka n'anoba ova maka ge bali bateekawo ne Eddie Kenzo ageseguku n'agenda shiftinga n'akola obulamu obulala era etogera kati atokosa tooke ew'omukulu Dr. Hamza. Yoyo omuyimbi wammwe Rema Namakula abadde mukyala Kenzo kati mukyala Dr. that is it abatamanyi nnyo njagadde mukujira briefly yomu ku bayimbi bali vocally talented botasobola kurulinga out yomu ku bayimbi batini nnyo bebasembeza ku Juliana akatini Samuya that is her Rema Namakula. Mpozo kujukiza muti ye muyimbi asizofuna following ey'amaanyi ku Facebook ali ku rise ayingidde million number of recent wano olwebe bigenda mu maaso bangi bamugoberedde bangi bamwagadde. That is it. Nze waswa Emmanuel Nkwendiga Wycliffe Sali.